tubalamusizzaako nnyo mwenna gye musize okutula mwebale nnyo kuwagira mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi senior mzee osiibye otya ssebo mwembi nze bwe mbagamba twavudde mu lunaku lw'abajulizi bwe mbagamba nti I regulate the day joined Museveni. Some people think that I'm Amayumba gano ogalaba the biggest plan I've ever made in my life was to join Museveni's government. Yes, I lost whatever I had. We have suffered 24 years of harassment, humiliation as a family. Yes. Nogera n'ebyobugaggamu. And I made my calendar. Ng'omanyi ogera ku service. Olunaku lwe joining State House luliko blood. Olunaku lwe joining State House, it is blooded. This is the biggest blunder I've ever made that has ruined my political career and the future. Is joining the Museveni. Jena sanga mukoddomi wajoga abantu. Wanjogi. Ezikiriza Obujoozi. Yes, I cannot. Yes, I cannot. You cannot humiliate me. There will be change. Kakati it has dawned on them that we are getting new laws. Every day there is a law. This was done by Daniel Otega. When Otega knew that he was going to lose an election and there would be a new change in the government, Otega repealed the draconian laws because they were intended to suppress the opposition. That's what they are doing. Baro was Baja Kufuge Kwanga. I tell they are not in men. 2 plus 1. They are only 3 people. Abajoozi and Sen very much 2 plus 1. 2 plus 1. Yes. Gabila dala anti they are 3. Come to take Ababi very no status. Omulala mulebesi. Come to take yoga one. Him on the street home. One of Ababi could cost of a sweet in Ava on that home. Be my age. No young rebels. Because so Kanga Balams. Yes. They are only 2 plus 1. About to use the button. Omunnyongereza. When you wake up at the city type of room, Amayumba say, I regulated the day I went to State House. I see. What's in the Sag in State House? Sally sounds a young Jozon. I chose the family and I take up a not to yoga at the I don't want to have was that. You're not going to, he must come on his needs. A Mandua, a gender goblin, and coming. How can this man, who lives in his son, defeat me? Already defeated. He runs me, I believe, strongly in witchcraft. Irankira mu kyaki yange kusaba na kwebaza kubanga mbalaba kyomukozi they are assembling my money sente baze kuwata president weyazibawa baze kuwata bazisubuza amajekeni amaji ndikafiirayo mwana ndoza ndimiza kuwata kuseteza yange musubula nimutende nimutoka abantu nimatuka nambani yakona mbani yakona nani yakuli mu nani ku family y'omuntu n'ogifuula boti n'ogini yakona roza ndi ajamujogoge how? Ndi ofuula amakaga munno zonna yali yinka n'ogitugyako kubanga olina emisango mulina amanyanga gamu tulina mutwala akola endagaano nolingenda kutulikira mu kyembaazi zaabwe bakampuni eki kubanga balina obujoozi tebalina human feeling. He must sign a document that he will never use this recording. Nolingenda kutulika nekibono kwamuyole ne munne n'omulyatizi bonna ntuliko omulundi nekyakwanzi nalingenda kutulikirayo. They have no feelings when they look at us balabira ngembwa embwa yokukuti 1.7 mwenze mufuna amufuna 1.7 limuzemu ekizimbe ebizimbe byo balina lingo yabwe nga bagala bagisula siri type we nkola umbira mushira yini yange nenkola se nengo sijogeddwa muntu bizibu bya mu byemwerete bali balina trade ya leka mbuze mzee bo wali ogenda ngo ine ebyobugagga byo bino byonna ebitokomosi tewabala nti Museveni asasula bubi waito ine examples olabirako otawolangako otegera nti asasula Museveni si asasula naye ina mukuddumu yali alowooza nti ajja kunjoga ayagala okwa president naye nga bwajoga tamusobola ajoga manda era emukubi n'akaseera ke wakolerayo baali bakujogerayo yatandikirawo okunjoga nti
bamubuulira nti oyo omusajja yakubamba basi n'akuba Besigye nawe wajja kuku kati ye n'alowooza mbu ajja kuntereka mwanda we yaze nfuuka olugusi olwokusatu ng'atambula nange we can put him in prison we can do it singa mwakikola mmwe singa n'abaana bammwe tebaliiwo n'alibalazeeko obujoozi bwonna ekyoka eryo libajogesa abantu why are you panicking now you are panicking because Muhoozi is coming and is in reality tujja kubala bakongo abadduka abajoozi ensonga abagijoozi bali basatu 2+1 abajoozi ensi era timulowoozayo revenge tetuvangako mu famire enjavu muleke mutunyaleko titwajja mutunyaleko twajja museetawo temwali mubidoli temwali twafuuka bidoli we came and offered dedicated and committed service. Is it how you would pay me? Ebintu byo nambira byonooneka biggwawo byonna biwalina mpise mu lujjanga mulimu emmotoka nga 8 naye nga temula eya gavumenti yeeriwa bagiterekawo This man must go to his home on the road. No, I want to go to my home on the road. Makubya bonna ne bajjawo. Abantu bonna ne bakugamba va ku musajja omunyegereze ekimala. No, he must come on the side naliyo but oyo simwerere is possessed. Abantu bonna ne bakugamba va ku Muhoozi. Nga tomuvaako. N'okulumba Muhoozi lyali ddogo. It was under the influence of witchcraft. Yes. Kukolera bwoti ozungira kugota sobola tamubera mutadde kutaka munakubona nofuna 32 billion notalaba yajjabu buli mwadduka buddusa kwekyokono kinanyo kyanjimize kati mukubira akatambi eyo kinanyo kyanjimize kasi kafero yayima kale nolaba akakolwa kakasalimbira mu nnimiro z'abantu ez'abatawala akakolwa kanonyako kubeera ku ejenti kamwanyi akakolwa nekisebbowe ekyabukere akutudde eddiirwa ayina emwanyi emwanyi zirudda ejenti w'abano naye omwana oyo bwana tabudde mu bubbi ajja bufiira akatambi kakuba okawuli strategy ku Buganda oyo muliibizi 32 billion zanoonya gwatakuta sente wabaaki so at times when you see us losing ati taffe twewuunya muzeeyi abantu bonna abakoze mu State House banyiivu mu State House twalowooza wakulayo bantu ne basanyuka the chief photographer of Museveni is in exile in Canada a principal private secretary of Museveni culture is in exile me I'm lamenting every day I wake up at night and collapse saasira bamukubira Masaka Museveni naye yamugoba kennyini Do you know that when the Kusasiras we are getting billions? Omukulu yasalawo mbuntuule kakiiko akake nga nina okukolera ku TV kalisa nabba 10 billion mwomala director abatanoonya mukole ka apology atwale sente zange Museveni yamulagidde state they are assembling the money atwale Kenya nizifiire ate nalibasi mu badenzimu muleke kutujoga twaliwo nga temunnabeerawo naye muleke kutujoga abantu bitterness eri mu ggwanga mbizibu ne mukuba abatembe gurupu yemu ne mugoba abantu mu ttaka gurupu yemu ne mulumba ennyanja gurupu yemu ne mubbako abantu gurupu yemu ne mubba amata gurupu yemu kuki olwose noyogera ku batembeeyi batugambye cases obutale yabututte bonna anti busiru bonna cases obutale kati bonna ebweddiza yeronda ababukulembera babalireko sente batulunye nti poliisi yali ya Museveni abo bonna bakimuleetinga busungu Muhoozi yagyeko abantu ennaku nalinjukala kyalike babazingire wana helikopita zigana okusituka nkugambye tebasukka basatu abajoozi ensi basatu tebajooga bantu abajooga bali basatu 2+1 yes mpulira ono muvubuka kuntajooga bantu ono kamuntu tajooga bantu abajooga bali babiri abajoozi ensi ne bagimalawo bali babiri n'omulebesi waabwe bira abalamuza amasimu n'abakangakanga naye obutambi bwe buli kuba kusawa yayiriba ate banne bajja kutuka nga tategedde kubanze balaba mu meeting nga taliyo baligenda okutegerako banne badduse edda kakati ebyonna bye bakola biyamba nsi I raised an alarm ti abantu bangi bafiira mu malwadde bababbamu organize kati bo ne bategeera nti mbirina ne ku recording tumanyege agambe mbu tebiri nze tusse abaana kati temuwemuse ate terijja kukola there are 2 issues one nti bakifudde donation kakati donation means etteeka ligamba mbu odonatinga n'osimala n'okola bajja kubeerawo lisiti y'abantu abeetaaga ensigo egula $5,000 amawugwe $5,000 omutima gugula $5,000 nga dokita abali $1 mmeka
nti akulongoosa owone nga waliwo lisi y'abadonaazi abeetaaga emitima naki naye ne muzeeyi alimba amateeka tayinza gasayininga sakyero kanoti operating Uganda kubanga waligee nti atunda organizi wazoogera abantu ne bajja ne batandiko ne bawakana kyamala kutuuka ku bantu baabwe ate tu now that they have bobalowooza nti bajja kubeera protected nti it was a right direction in a right direction but a law is not retrogressive teridda mabega era babikola webali naye ffe tuli basajja bakulu tisitufala kubeera nze seeyita mulokole nzikiriza mu byange naye ebyange tebiryoyesa muntu mpulira apaana waliwulirako mukyalo kuno nti nasomu eddogo bagaali erisinga okuba abantu ebigo ditabaala ate tebimanyi status na sente nkwavuwaliza wikyodde watugamba okuba omuntu ebigo mu nnyonyi nali manyedde eddogo teririnnya nnyonyi wenyaga abaddeyo wana ku bantu akati ekintu kimu kyokka the question has changed because has come and is a reality era you will hear in this recording nga bamubuulira nti muhoozi tokyamusobola somebody has explained nti muhoozi tatambulira ku red carpet why kubanga red carpet akyali mu magye naye ayina ba agents be era bagamba why should this man support mu gwe fe abaganda batugamba nti bw'obanga barobbers balumbya amakaago n'okuba enduulu and you hear people saying wumula we are coming ate is it when you open for you no kati nange mutakula muhoozi nangaluga ne mutakula muhoozi kaba tukubire munaku bunaku ababbi abajjeewo abatukubidde bonna abo 2+1 abatubedde n'abatugirawo banakkakkana batukukakkanya okujo sikiwa obujogo bayongera bwongezi kudduka wano babakwatirayo babayolerayo bayina kubeera wano kakati baate ekibalimi ekiri bwekyo akagundi ako kalaba akatimba kasekanyolya kasomubbi akagwamu alwana nako ongera kumusiba kakati babaganya okuke era basengenge bakyalwanyisa muhoozi obayi balina strategies ebbiri bagamba Museveni akomewo beewo batu bayi time nga bakyaliwo wano nedda muhoozi takyadda mabega muhoozi ne bwadde emabega era tuwagira omulala abatubira fetwagala abatubira enjogo naali bajjamu two let us strengthen yenali mwani ajononya anyo batosanyira mu government nango bakata nango bana ne bajjawo obwa ne batekawo wawa nali asente okuba yagende watali that's your feeling I see tukwembo tuli kuna kukizimbe tuli birotya fete twasente twazijjamu twajja ne sente za fene ino mutuni yakole mekwavu naye ali bazononye mukyalina bwazonoonye mwabakolera babajolonze yavuwala teyenkana pusi era tukyalinawo naye mukyalya munywa nanjuuka gasizala watuna nze nina okukkiriza ngendo y'omufuka amiri ntya namukolaki mpulira titayinvolwe nalaba mwenda nga mwenda abagamba I've examined this organ business but when I examine it am I going to be a producer? Am I going to be a middleman? Am I going to be a consumer? Mwenda yagana kushikana kamulani kebasi. The big evidence iri ku amulani. Amulani byakolanga nabo wana abamanyi abamuzanga organi. Amulani was sentenced to 10 years in Karachi and fined $5 million. I see. Yes. Njagala kubuuza buzee. Eteekera bamaze ne baliisaawo watugamba bwe baba balina kye bagoba tebawummula bo baagala kugamba nti ebiprotectings ebyayita in fact we are going to see hospitals banned anti sente bajja kuddayo buli mulimu sente nyingi omwana omuwala ng'ali wakati w'emyaka 16 n'emyaka 26 nga talwalangako bulwadde bwonna bamugjamu reproductive system egula $7 million bagiwa omukazi omugumba the demand era bali baagala bagambe wano bwe tuba n'ebingi tubiteeka ku international market you go ahead abantu bagenda kwongera baffe by the time we move deal abakazi 28 baali bafa buli mwezi basinga zigwa ababoda nga babazalako amagulu waliyo dokita Namaganda most of these doctors imulago wawuya weyomba weindicted Mulago surgeons the evidence is there on my recordings. I see. It's only because I act when I'm provoked nite mwita kudye ne munkola bwe muti
nemuga nti ndiddamu nenkola namu ntulika butulisi meeting ntulika. You take the position of the professor. I was watching one of their meetings. Somebody said, can Mirundi meet me? And I said, sorry. Professor namuga sorry iti omusajja gw'obuyabonyeza emyaka 20 n'omuntu ndi buli kantu kati you come and say sorry. Gendi wakayenja gy'obweyogerera sorry. Gendi wakayenja wapasa bamwa gy'obweyogerera sorry wasenyiwa bibagala sente nabo wepangira kuguma bebali base bujingo omanyi ki kitegeeza bujingo kitegeeza nga kuwalaba omuntu siketoni y'omuntu ne bagiteeka ku mubiri bujingo linnya ly'amaanyi nnyo Koba Senyonga, kati Senyonga. Ekanisa ya Kakande muri waggulu. Wafumula kazambyo yikamu kanisa ya Senyonga. Senyonga katonda amubi. Allah yalama Senyonga talina katonda. Kanisa ya Babuloni. Kwepagira Kakande. Kakande yakoze wabuke. Kakande godi kaya Senyonga akoze. Kakande wagenda ngatakamanya nti bazimba ne waggulu. Ono pastor God. Abiye that man said to go with his Malaya to Italy. And the church closed. Go mulokola tuyita kugala church. Banga baga nti wejingo akolera mugozi. No bidu abalokole. Bidu. Mugozi atukubidde abasajja. Bano basatira abasajja. What you have to do accept reality. Timuhozi yazze. Mukirize. Kumu temina follow back up position. Bane babatirawo. Twali kubajja y'omuntu. Wabiri tukulasibwa. Most of the people in Uganda. Wabawungu agamba wa president abantu bayika mu Donald Trump bali muna abanuku bawa sente naona kinonje kyanchimizi abaganda babbi bakulya ko buli sente zo ne baduka katano kinanjo kyanchimizi tubefe nalali mu Uganda noyo mufira amanyiddwa ye buli wamuwana na bwabuke akuto dadderu ye mwanya yene mwanya ze no musiribwe mu makukulirudda akaje ko zo kako kajagala zo bugulu kafero ke yayi no bakakolwa kakajagala zo bugulu mu ndimiro sade zamenya banani afinyude batunde bizize wane emengo tebatundanga ko kaya kakuma yali tatunda mwanya na baba kulira uyu bankube akolera bano akatambye kyakawulya strategy yabo ku Buganda mona tufola betisiba mwe Buganda's problem is that all along the Buganda have been in the informal sector fetu badde ku myala muzikbe mutwale none ne mubama to g'abantu buli kimwe mu kibajjako as a result they are waiting handouts there is one to be waiting to beg mubafule ba slaves bonga be bali no kujewa mubawe anti bitu byabwe mubibabyeko era omusajja yamugambe nti muwozi strategy okulonda Mirundi Hamas deep ne M7 yagereze yagambye mu abali ku muhozi bebe nare mu abagwa bamwagalako sente. That's what M7 say. Simanyi Museveni tumanyi side yaliko Museveni ayokola nyo bakodomi be batujoke azija ba intervene simanyi ko safari gije bantaddemu takimanyi yakwata sente nazo wakalugire nazo babachiwana nakwata ezange nazimba bakwata nyakenda wachiwana kana kalugire twate tufulumamu chambers twate tuzifulumamu mpoli ne chambers twate tuvayo no lero wampita kumugozi ukacheka kale kachiwana kana no singati kale kamugozi no shija twate twabikire mpoli when I look at this what I have lost can you call me in a meeting seriously newe nali baddenze ebintu byange byonna mubisse mukoze eki basi kyabadde family yange surviving what did I do to you nedo mulezo no mukola chi wengende wafu musozi ne mukolimira ngabwe nkaba buli jone nkaba ne mukabirira yakoze mu sente meka bamwade 32 billion bamadde meka bazima neno genda ambafuka to wali oba munziti silva fuka bila ko what I want is my money ate sidda mukola namu mpulira ndukola mu yamu koza mpulira ate ko kyo tamanyi Museveni aina chaya tukira reverse psychology when Besigye came out tewali yali amume in fact mukyala mutagamba yamwawo whenever you go to Besigye's place kulaba win about DP Besigye tells win tell your people to get out of my house who created the goon the moment Museveni came and criticized a goon chiza Besigye yamera mpulira kuba abantu bali balowooza nti
ndowooza bazanya bubadi. The moment Museveni attacked Bobi Wine, yamera. Agenda akole okuyimba kwa agenda akole ki. Bino si bya kuyimba. Na wano. There is a group of people. The president yali badde yesuna nako. Why? If your son can attract the support is attracting, it means people don't hate Museveni. No, you know, Kabinja Kaba no 2+1 Agabapangisa. Abantu bacha watu yagamba abantu bemukunganyiza mu abamuhozi bali bemukunganya balemwa basooka kugwa ne bagira bagala sente. A man who worked for him for 14 years as a spokesperson, whenever we chat them over today, what do you for Bachiman? A man with my skills, you think I'm a failure? I'm not sure. I'm a mobilizer. Of course. Highly intelligent, you can see your get to. Twitch could do. Mohos never about Twitch could take a woman. It is whichever not 2+1. Obujoozi. Unless the president realizes this, it is not a hated man, but as a failure to handle 2+1. Abujoozi ni banka ne bajogana abalamuzi ngokubira obutamiga bakubira abalamuzi amasimu. Hamu yabawabira mu court abalamuzi bonna ne babagoba. Bonna bakola ku musango n'ekigwano kagenda kuddawa ebintu bino bijja kuvayo obutambi bijja kuvayo labo omulamuzi adduka abakkiriza okubakozesa. So the president should realize that we are human beings. We have human feelings. Yes. Why should a man like me suffer to this level? What did I do to these people to warrant the suffering I've gone through? Amayumba gogo nane gagira. Nenga opposition baba was sent. Edda bwe wali mu government batugamba nga Tamale Mirundi omu ku bantu abasinza tax mu Uganda. Tigwa omu ku bantu abasinza tax. Naye kati olina ttaano zokka. Kyafa. Yes, kiri mu Lubumbi. Wafunayo ki? Because of one person. If you had take Gundi, talk to me quietly, Nalikiriza, as a good Canada, you are behind this law. Naza's good tea. Canada, Yabagam, Uncle Samuel, as a good tea. But first, I get an able you are looking for blowing up. I see. If you have my money, as you were assembling it, I was watching them this morning. Somebody came from Monterrey, they are assembling a team. Put my money on my account. Because we don't see each other. Maybe in the future we can talk. Hey, ngomutego gumaze okuvaawo. Nze ngutegulula. Naye ndogolita kuba banga mutego teguvaawo. Oba wagutega guba wagutega. Gutegulula kyobadde obanja. Hey. Nti look what a man like me when I wake up. All of these things. Mayumba gange nalinga ekolete. Nane kolete obugagga bwange. Mazima. I had building. I had infinity of taxis. Nenga ntunda kuma chanchani ntwale womuko anjoze nantusa wano akamotoka kamange kwakaitanga namatovu ngera abuza ndika namatovu tekakoze kama kauba mu mutwalo gumu we are very bitter people. I see. Ngubulira the president must evaluate the situation. Fe batugamba ngedda nti Mirundi y'omu ku basajja abakyasinziza taxi yo Mirundi Mirundi alina amayumba nasinga mwangu bamukomera n'abaana bamwe balifudde bamalitegedde okuyoga abantu kibi okuniye ku bantu ababakoledde mukanyuka kadiri kiti kubasuula embo naye okukolera Museveni musango Museveni is not a bad man kambuze gwo musango kumukolera baba limba nti bajja kufuga eggwanga bawasiriza Uganda temunyiza kuwasa Uganda mpulira Lake Victoria does not have a female organ. Wasaji. Mpulira. Nti wawasa eggwanga bawasa mwala wa president wawasa eggwanga. Mpulira. Ojja kutika buli muntu no mutuko nyomo muteke wali. And Museveni by siding with these people abaze bubi. Mpulira. Muhozi is unstoppable. Oli ekitaawe yamanyi. Fe tumwagalako bintu bi eri yankoze ekimuhozi. What if we shift to Bobi Wine? All of these people, what is his psychology? You follow your people going. Why should the president call a retreat? How many people have gone to Chang once? People now, the problem of Mukoz, Museveni Chibala.
Museveni teyalikiriza abantu bano kulumba mukozi. Era nakiwandika mu katabo kange kandi mukozi kamwe mukozi. Bwe babanga mumujooga ne mukuba ne muŋŋonona tweet sibikyatamidde mu gavumenti ategeera talina future nammwe batukubiri abakubidde munaku n'abakuba ne president n'akankana bakubye ba 2+1 bakubye ne badduka ya panicking. The big 2 plus 1. Politics is perception. Kati abantu bategedde nti mukozi ziriyo. There are many people who would hate mukozi. Oba badi bwa Museveni. For fear. Ongambye buli gwayogerako amwerevetinga n'ayitawo. Kaizo okubaka badike. Era nkubulire Museveni bagende ne bamugamba ababana bo opposition. Bagende ne bagula omwogezi wa Museveni agenda ku mukolo. Sebo Muwanga Kivumbi atuli bubi nnyo wano. Kasa Museveni amwogerako. Temundeetya Muwanga Kivumbi yajja. Yeta kimanyi. Abaye bagula akazinda. Baga nti genda omwogereko. Museveni kasitamu kuba. Genda ojogereko nti Muwanga Kivumbi atutawaanya wano. Sebo president fekiti tubiche tulina wano kya Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi temumondeetera ono gwe baleeta. Yeta kimanyi. Whoever he mentions negatively yayitamu. Ekyo abayitegeese bakituli nti bwennyini buli olaba opposition oba bakimidde kadaala oba bakiryamu sente nti babagula bonna bayinza okuba bakiryamu n'ayogera tebamupita balina sente Muwanga talina sente ate akolagana nabano nekakiko ka palamenti bagagga bazibu baŋŋanda bagagga naye nze nabakolaki kiki ekinjovuzo okuntuusa wano omuntuusiza n'abaana bange ne batasoma I regret the day I met Museveni. I see. Yes. Ekyo sikirako obujulizi waliwo muzeeyi abangi abagenzi wa Museveni ne bafuna kasente tubawulira ne beeyagala ono yantegeera nti ndi mugezi nga nakubeera mu kampu ye nfuuka olugosirwa olwokusatu watambule nalwo nga ndi mwenda weyazenga olugosikijoogebwa ndi mmandu nabo ntunuulira nga talina future is hated is the most hated person at least isala asobola okukwata pawa naye bano ababiri bano abajoozi ate osobola n'okuleeta gundi ka muntu naye ababiri bano tebasobola +1 tebasobola bajoozi nnyo nebe batagazza buli. How sure are you that Muhoozi gw'ongamba gwe bakubye bw'anaakwatamu tebaamukuba bajja mukuba olaba batagazza kitaawe sisitimu ye yonna bagikuba bategedde obujoozi bwabwe ba 2+1 onaakozesa amateeka n'ajooga singa mwansibako n'abaana bamwe baalifudde kuba bo baali balowooza nti nze I will go to pressure I will accept to be suffocated mwavu ajja kujja tumunyolemu tumukupanira akafumbo simanyi media center simanyi nyo pesa niyo milioni 5 nilicho baka sajja ku nkaso amazo kumba nti bayisenyera bamuke omvumu ni mugwe nilicho ko kubankaso omuntu they have no human feelings you cannot be it, this works in love tiwokuba omukazi ate omutwala mu kisenge n'omuddaabiriza nezo komazo kujoga gwe n'okuba mawulire kakulubya kakabusenga byofuzi tebikola madman bayisenyera bamukama nokolema oli ovumu nokuleetoza meeting bali lwevumu they have to pay me my money. I hear the president told them bageza okuwabira Muhoozi Muhoozi is one giving him money aleke okumpanja kuwale njogere mwaka muri mpita nja kujja ku growing up kama mpita balenzi mu I will block myself ekyo kulya mu ngende nali musida mukola namu nja kubeera kama mpale nesiza kufunga ebintu byange bino byonna nga bifudde kubanga omuntu omuyamonyako odemo bawagire kukkiriza sikola kubona mu mudiru ebyo bya diru sibikola. Yes. Njagala okubuuza muzee abantu bayagala nnyo analysis yo gye wakola ku Al-Shabaab last Sunday era bayiga nnyo history abasinga ne bakomentinga nti ebimu badde tebabimanyi but Museveni came out n'agamba nti abaakola ensobi bamagye babiri ba major nti bagamba abasirikale nti mu retreating oyo analysis ya Museveni ekontana ku Al-Shabaab erumbya Museveni always finds an excuse like any leader. Leader. These people have been in Somalia for a number of years. Bajaba meka baina wa basirikali bameka. The other thing is that the omwendo omutono kubanga nekkoni yali amaze onoza ne Uganda nga sente bazipa wasubira lusanvu waliwo bibiri ninga sente ziva yebbo nga balimba limba tu as usual bashingiza mu bubi nti singa abuza abasajja abaafa mumaye bali bamaze mu bangazi bo bakitunula kufuna sente nange nakiraba nga mu State House nti atagenza afuna sente abajja ko lunaku lulamba abamaji yenga tagenze sente zena zikolera wa kakati baddira abantu
namugamba nti miliyoni 3 ntwalako 2 kakati omusajja ono olwokuba ali disparate nakkiriza naye nga mwoga batwalira ne Museveni abantu abaserikale nti bano ba veterans nga babayigiriza kuba saluti yokka otuukayo kuba saluti sente ne bazirya bubeeri tumwiri yali raketi yaabwe naye kasodira ebintu ebyo n'obikola ku magye ofa mpulira yes kasobikola kuba amagye tebakuleka ati babawangula amagye tegagezesebwako tu equipment ye muyina abasajja bazirunana kubanga kyolina okutegeera nti ali shahab bo bajja kufa bo bajja betulise naawe ogenderemu naye nga nabo bakusse an ordinary soldier kills and when he sees that he is overpowered he withdraws n'abamerika bakola odale withdraw Afghanistan is normal abarasha tebadduka nakwezo tebaleka abarasha nga babulifinga omuzinga ne gugwa ne badduka so there is an orderly withdraw but the issue my concern nti bakifuulako maaso like anywhere tetukwata amagye tugambe nti gali amagye bwegati tewali agabala bebagebalira miwombagala kulyawo sente ne bwosoma empires zonna ekyazisuula corruption nebwana era corruption kulya sente n'obujoozi obulowooza nti buli muntu yenna bajoga mujooge omwana wa muno naye yajja akuweereza emazima ate n'akuweereza emyaka egiwera emyaka 14 ate seewo ebibye era munnemeddeko bizinesi zange zonna muzise munnemeddeko nabakola ki zisinza kuteesa nammwe yatulunaku lumu sibituulako na mulenzi oyo era amagezi gakoze geego the assembling my money ntambule ngende ewafu why does he support Muhoozi? Can you tell me anybody to support? What did I get when I was supporting Museveni? When my mother was targeted, the only Muganda targeted akasajja kano keka yamusasula what did you pay my mother? I see okukiriza bantu nti sijogebwa no kubanga nze nkimanyi nti wagana okumujooga n'abalala bajja kumera wagana omujooga n'ogana omujooga n'abalala bajja kumera no n'abalala bajja galiwo abakkiriza obujoozi n'abatasobola kukkiriza bujoozi why do I suffer mweyo business ya organize bafunamu billions Museveni n'abasavinga n'abawa sente byonna recordings zizina naye nze ng'ekimwonyabonya must denounce the recording temulizifunako ate kati ziri spread ne wamukozi gyeziri somebody say tokkiriza kuzita wamukozi gyeziri batuzibuuliriza gye bujja this is panic of bringing libero yes if these people had come to me as gentlemen and they said Mr. Mirundi want you to help us twayakola ensobi as younger people and we are involved in a collaborative business but which was risky and we know you have that information era sali musale yampita nemuganze ndimwe naye kyewunyisa bize musale nga yagamba nti ebyogaleko ntebiriye nemugande pombo yewe ne bombo babasokola abamaje nekyali kirwanyisa mwogene yemula kuba omusajja meeting izo nanzina with all of the recordings but amwe machuwa man I know what it means abantu bali babatira wa but plus one bali babatira wa amwe machuwa man who can suffer like this ntinjanja ku dantule nawo bakwate yakalimo bakambi kalibu I worked for 14 years in China chembagala I see nabatubira obujoozi bwamwe bwonna bwe buva siyinza bakuyitira akalimo tokakola ndikola mundala